nebaza nnyo Mukama Katonda nti buli kaseera oba oliawo ebyabigwawo ngenda mu maaso n'okuba nti mbiraba anga omukolo gugenda mu maaso n'okuba nti gutegekebwa. Abantu bavudde ne bagaana Precious Remy okuba nti afumbira omusajja gwe yafunye amanyikiddwa nga Raymond, nga bagamba omusajja oyo mubbi tamalaako yenna abebera mbulwasa wakubiri. Bazze ne batubulira ebifa ku Raymond, bawa Precious Remy omupya era nga oba oliawo amawulire tegasanyusa. Ani avuddeyo Donzera agamba nti omusajja abeera ne mu America ku show yaliyo e July n'atandika okuba nti akola byakola ebisobola okuba nti oba oliawo bigenda mu maaso n'okuba nti si birungi, era avuddeyo n'amulabula nti oyo ayagala Just Butaala agenda kukozesa mala kusulewo bw'aba wakana ajje mubuse kaba Donzera. Byebimu ku ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda mu bifaamu mu ggwanga lyattu ebirala ye Palaso ne Sacha Brighton bafuuse ekizibu ku internet okwo. Palaso kiringa ekigambibwa nti oba oli agenda maaso n'okuba nti adetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sasha Vibes. Bano nno Sasha Vibes yafuna ebizibu bingi n'abasajja ab'enjawulo, yes, okuli Bigayo, okuli Shonga, okuli abamu ku Eagles, okuli n'abavubuka abalala n'omusajja gwe yafuna Letro w'Entebbe yagenda maaso n'okuba nti amuteekako amateeka amakakali n'okugezaako okuba nti amugya mu music mpola mpola n'abiremerako, era nga lately oba oliawo basobola okuba nti bakita. Now so far Palaso ali mu ggwanga lya UK, I think batuse UK, I think jagenda okubeera n'ekitone ku z'omwezi nga 19 nga Vetak agenda UK mpola mpola awo process by process. Omukyala talimu naye ng'ate amawulire galaga nti oba oliawo Palaso yagenze maaso n'okuba nti akwata mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sasha Brighton, era nga byonna twabirabye nga birina okuba nti bitambula. Palaso ayagala Sasha Brighton tamwagala, zezimu ku nsonga zikuba nti twogerako ye abafe ba wa rape mufere nga Donzera bwategeeza oba bya kiwani. People are saying it will end in tears, and so far just few hours ebintu bitandise okuba nti internet etandise okuba nti etabuka nga bagamba nti omukyala bamukubiddemu wabwereere, otherwise ebintu si bya ddala. Tukwanirizaako mu kutuuga fye muganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi babitantambi Jimson number 1 ya Maxudi Junior. Kwanti otambula na favor kwanti subscribing ngo ya subscribing ndaba kwanti subscribing ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribing olwono osobola okuba nti otambula naffe ng'ofuna amawulire ageesigika ate nga amawulire agali authentic ddala nga gaviira ddala ku source gye tugagala. Olunaku lwaleero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Donzera atukubyemu entiisa oluvannyuma okuba nti avuddeyo n'atandika okuba nti ayogera ku mwami wa RIP oba Precious Remy akola ku Galaxy FM ku Gata Spark TV ng'agamba nti oba oliawo omwami ono mufere ddala era ng'omwami ono yagenda mu maaso n'okuba nti amukwana nga bali ku show eyali mu America enaku mu July oba nga 10 something like that, nti yamala ekiro kiramba nga agenda mu maaso n'okuba nti amukwana. Wabula Donzera agamba teyasobola kuba nti amukkiriza kiro kiramba. Wano nno obudde bwakya ku makya ng'omusajja akyalemeddeko nga yenna abeberanga embuzi, according to Donzera's post, nga yenna abeberanga embuzi ng'omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti amusaba omukwano. Ku makya basala okuba nti bavuga emotoka, omusajja engeri yali akabye nnyo okwegayirira omuntu wa wansi wa Donzera okusobola okuba nti amukwatako. Omusajja ono yasobola okuba nti bavuga ne Donzera ne batuuka mu kayumba k'omusajja amanyikiddwa nga Raymond. Ajjukira nti Donzera bino byonna abiva mu kamwa ke oba mu posti ze zavuddeyo n'awandika. N'agamba nti akasajja ka Raymond bwe katuuka ewaka kasobola okuba nti kamwegayirira era nga basobola okuba nti bakyetuusaako emisana kuba tebasobola okuba nti bakyetuusaako kiro. Wabula ng'ate kyamalamu amaanyi nti y'omusajja eyali abeberanga embuzi okutuuka nga konna akantu ke kabebera nga kali so soft kwegamba mu bunfunze ng'akantu tekasobola kuyimirira ku
okumala bbanga nga baba bakakwata kuwe bati ne kagwa oba oli awo Donzera n'atandika okuba nti adawuntinga amanyi g'omusajja aganyi g'ekisajja g'omusajja amanyikiddwa nga Raymond. Yakoma okwo agamba nti agenda mu maaso n'okumubuuza nga balina girlfriend era talina, agenda mu maaso n'okumutegeeza nti talina girlfriend era nga yasobola okuba nti amukwakulako ekya July mu lukujjukujju bw'atyo mpola mpola. Donzera avuddeyo n'agamba nti now omusajja ono amaze okuba nti amukolako research wakayita emyezi 2 bukyanga bano batabuka mu mukwano era nga yasobola okuba nti amusuulayo n'afuna gundi omulala n'avaayo n'agamba Precious n'agamba nti akakasajja yakayise n'akasajja nti tokafumbirwa kubanga kagala just butala kagala public attention wali badde ng'okavaawo. Ajjukira nti Remy watuukidde ng'omusajja amanyikiddwa nga Lwasa mu Namasaka yagenda mu maaso n'okuba nti obolya naye abawa ewa oluvannyuma okuba nti yabadampinga n'afuna omukyala amanyikiddwa nga Angel era nga bingi ebyayogerwa ku mikutu gya internet. Waliwo n'olutalo mbu wakati wa Diana Nabatanziko Gata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Raipi era agenda mu maaso n'okuba nti obulya lulooza omu ku abo ababiri eddoboozi n'amala ewiiki namba nga takyakola ku TV. Wano nno byonna byali bya musajja naye ng'ate yogayoga Precious Remy yasobola okuba nti afumba n'okuba nti yeekuŋŋaanya n'asobola okuba nti adda mu mukwano omulundi omulala era ng'omukwano yaguguddemu bamukoledde proposal eya breakers amawulire ku internet nga tebakisuubira. Bangi batandise okwogera nti oba bino just byambu oba byanjwa naye ng'ate bya ddala era nga omukyala yavuddeyo n'asima n'agamba nti Raymond weebale kuba nti omakinga dream yange okukaminga true nkulindiridde. Donzera agamba nti oyo mufere agenda kuba nti amusabula amulekeyo. Now mu party 2 gwe mukwano ogumanyikiddwa nga King of the East One Badman Palaso Kogata ne Sasha Vibes kiki ekiriwo kiki ekitambula mu city bye tugenda okuba nti tukutuusaako ebbanga ddene nga Sasha Brighton naye agenda mu maaso n'okuba nti abonaabona n'abasajja abazze bamusabula okumukwabula n'okuba nti oba oli abagenda mu maaso n'okuba nti bamudisappointinga. Abangi okuli abayimbi okuli abagagga b'omu kibuga Kogata n'abasocialite abali baagala okuba nti bakozesa amanya g'abayimbi okufuna fame bagenda mu maaso n'okuba nti bamu approach ng'omukwabo ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Abati Shonga abasinga yafuna Oshira n'akyusa Abibu Shonga ate nadyayo ku Abati Shonga nga amaze okufuna Sasha Brighton basobola okuba nti bapepeyamu omukwano mpola mpola era nga Sasha Brighton yasobola okuba nti repressinga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Dorothy Shonga. Ojjukira ono omukyala w'emalawi yasobola okuba nti oboli awo naye afererwa omukwano bamuferamu omukwano nga mufera ye Habert yaddamu okukikola ku omukyala mukulu amanyikiddwa nga Habert Shonga still nga bwe yakikola ku Shira n'asobola okuba nti asuulawo ate nga Sasha Brighton si yo yokka. Jjukira nti ne Biga yagenda maaso n'okuba nti amwagala era nga Sasha Brighton yasobola okuba nti yawaayo omutima gwe gwonna ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Starboss Big Eye kyasobola okuba nti gigenda maaso n'okuba nti kitabuka era nga tebasobola okuba nti babeera bonna okumala akabanga. Naawo amawulire agava mu nsonda kiteebereza okuba nti omuyimbi amanyikiddwa nga Palaso King of the East Nantamegwa made in Uganda kakuba European tour Italy simanya biti byonna n'abikuba n'abiza ku ttaka abazungu ne bamukabira. Saawa zino yali mu mitambo gya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sasha Brighton era nga bano ababiri bagenda mu maaso n'okuba nti beeyagala. Bino nno byatandise okufuluma engeri gye kiri nti byafuluma bifo mpola mpola bano nno ate bwe bagenda mu maaso n'okuba nti batta oluyimba lwa Mpala kitegeeza okuba nti obulyawo Palaso yali awandikidde Sasha oluyimba luno ng'amusaba omukwano mu butongole okumumekinga okudedicatinga oluyimba luno mu butuufu. Palaso yakutte mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sasha Brighton anamuteeka ku video era nga ssaawa zino vidiyo eno zikutraininga mu ggwanga lyattu Uganda. Palaso bwe twogerera simanyi oba alina omukyala oba talina naye temanyi abadde musajja mufu
mufumbo simanyi ne mchala mukulu amanyikiddwa nga obaoliawo Sasha yali byavaayo nafumbira omusajja entebe era ng'omusajja yatandika okuba nti amuvuga speed right about now yasobola okuba nti obaoliawo akita nasalawo n'agenda ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso mpola mpola tetumanyi kigenda kugwera oba bigenda ku ending ideas oba bigenda kubeera byaddala mukama yamanyi kuba yasinga okumanya ebisigadde bantu ffe boogera ebisigadde n'abyekolera nga ye kennyini mwebale kuba nti mutambula naffe okumala ebbanga lyonna mbassamu ekitiibwa bannayuganda abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga mwebale kuba nti mutwagala mbagambye Ray-P atomedde bamugambye nti atomedde omusajja gwe yafunye nti mubi mufere mukumpanye muyaye ayagala byamataala bampita Rich Boya Ntambi Jimso Maxudi Junior made in Uganda bye bye for now.